It's not easy. It is not easy to play for the Uganda Cranes. To break into the professional ranks is even harder. And you notice many of our players go and try out the professional game and none of them don't succeed. A few do succeed. It shows how tough it is. So, Masaza Cup tournament is an opportunity for the young people to showcase your talent in football. If you're focused, you could get a chance to play in the Uganda Premier League, to play for the Cranes, break into the professional ranks, which should be the ultimate for every player of football. All of us these days understand that sports isn't just for enjoyment, it's a job. It's a job, and every job, every job must be taken seriously for us to realize the fruits. It's an opportunity to unite the country. The kind of atmosphere you experience in Namboole, for example, when I was there for the Algeria match, isn't often in Uganda. The kind of atmosphere you get at a Masaza game, like the one we shall have in Bulemezi, isn't often in Uganda. Ugandans want to be at each other's neck, quarreling over trivial things. So it's a good opportunity for the country. It's a good opportunity for the government to raise money. These are the opportunities that the Masaza Cup tournament presents to us, and we must be grateful to the Kawaka for this chance. I welcome our partners for this tournament. Airtel, Able, Refinery Bank, represented by the Smart Kids. Tim and I went to the school along Entebbe Road, the only school around the others like Plascon. I call who stands with me. I'm fiercely loyal. So I urge the people of Uganda to embrace the products of our partners. I call upon tournament is for all people of Uganda. Look at what Bulange looks like. Beautiful building. Full for Bulemezi or Bururi or anybody else. The key to succeed in this tournament, to lift the trophy, there are only 4 rules. The first rule is discipline. The second rule is discipline. The third rule is discipline. And the fourth rule is discipline. 4 rules. Discipline for the players, discipline for the administrators, we've seen them here, discipline for the referees, and discipline for the fans. That's what will make you lift the trophy. Bangambi bannalungi bano basinga kwagala njogere mu Luganda bakituufu naye kikulu nnyo omuntu muto okukozesa ebitone bye. Era abantu bangi abayitamu mu nsi abawangula obulamu bavumbula ebitone byabwe nga bakyali bato. Waliwo abantu abamu abeevumbula oba abazuula obusobozi bwabwe nga bakulu. Ntera okwogera ku bawala ba Katikkiro Martin Luther Nsibirwa abaatandika amasomero ga Green Hill. Baatandika amasomero ago nga bakazi bakulu oyinza n'obayita abakadde. Naye abantu abali mu ttuluba eryo mu nsi batono nnyo. Abantu abasinga mu bulamu balina okuzuula kye basobola okukola ne kye baagala nga bakyali bato. Era ekikulu ekiri mu ekyo ye muvubuka yonna okumanya nti guno omukisa gunzijidde. Omukisa tegwogera gulinga mpewo, naye oteekwa okuba n'obusobozi okuguwunyiriza. Tugambe gwe bw'obeera Nalungi, oyagala kubeera Nalungi ng'oli mukazi mukadde, era oba Nalungi olina kukola ng'oli muwala muto. N'omusambi w'omupiira ng'alina ekitone ng'amanyi ky'ayagala, guno omukisa gukujjidde. Muwulidde batubuulira wano
bonna aboogezi abasamba mu ttiimu yaffe ey'eggwanga Cranes bonna batandikira eno mu masaza. Abamu bagenze n'okusamba omupiira ogw'ensimbi. Kizibu nnyo okufuna ekifo mu SC Villa oba mu Express FC. Si kyangu. Oba mu KCC. Omanyi kati bagita KCCA. Naye nze namanyira KCC otwalabiranga omupiira Nakivubo. Simanyi oba basobola okuddayo ku linnya liri ery'edda. Naye kale ettiimu ezo kizibu nnyo okuzizanyiramu. Oba The Vipers yenyinza okuyita ttiimu yange ey'okukaalo. Kaakati guno guba mukisa. Abatendeka ttiimu zino banaakusangawo. Omukisa gukujjidde. Ssaabasajja Kabaka mwekole ojje otulage ky'osobola. Njagala nnyo Namukago baffe bano bangi boogedde wano. Ewago kati Namukago bano be bafu. Kamalirize. Etteeka erisooka mpisa. Etteeka eryokubiri mpisa. Etteeka eryokusatu mpisa. N'etteeka eryokuna mpisa. Empisa mu bazannyi. Empisa mu baddukanya omupiira oba omuzannyo. Empisa mu bagulamula. N'empisa mu bagulaba. Kasita amasaza ganaabeeramu amateeka agaana. Waliwo lw'owulira nti omusaze ono ali mu kisaawe tasaze bulungi. Bibeerawo. Naye tojja kwerwanyalwanya bwotyo. Oluusi ate bw'ojja okulaba ku mulundi oguddako nga ekigere kibadde kiyiseemu naye Buswayida ne batamulaba. Buswayida bamumanyi bana b'Ebulemeezi. Buswayida ng'abaddewo ate ggwe n'omufunamu naawe. N'abo abasazi b'omupiira balina sekendi 3. Ono abeera wakati alina sekendi 3. Teebereza obutikitiki busatu. Okusalawo. Naye ggwe oli mu kisaawe. Oli ku nkomerero ya ggoolo eri. Naye ggwe gw'olabye omupiira bwe guyise ebweru nga gw'oli eri mita 10 n'okwata n'ejjinja n'oligwa omuntu ku mutwe. Twagala byakwerwanyalwanya, twagala mpisa. Naye ng'era minisita nakimugamba okulaba nti bakola nabo balina kino kyetwogerako. Abagulamula ngamba bano abaguddukanya ng'ono omwami abadde wano Festus nga kyetugamba nabo nga bali beerufu mu nkola y'emirimu. Abagulamula nga beerufu. Abaana kati bakola fujjo. Omwana ayinza okujja n'asika essaati y'omupiira. Ebyo byonna tibikkirizibwa. Era bwe banaabikola ttiimu ezo zitera okuwangulwa. Abaviira bakimanyi omwaka guli beerwanyalwanya ekikopo ne kibayita mu ngalo. Byenjogerako mubimanyi. Omwaka guno beefuze ne bawangula. Ne mu masaza waliyo amasaza ageerwanyalwanya. Bakusalako obubonero bakola batya bakusalako ssente. Ensonga eyo mbasaba mugitwale nga nkulu. Njagala nnyo okwebaza FUFA kutambula naffe. Suubi yawandika n'ekitabo ku mupiira mukisome. Kiwooma nnyo. Olaba tutambula ffenna tukuze omupiira. Kaakati amasaza ddala kituufu kalimiro ka Cranes. Kaakati n'olwekyo emmerezo ya Cranes kyongera okuza omuzannyo guno ffenna ne tuganyulwa. Ffenna tugende eruweero bannange omukaaga Ebulemeezi mu Kosovo tulabe oba kangaawo ddala ekikopo yakiwangula lukisakisa oba amaanyi agalina. Era ffenna tujja kubeerayo. N'ebigambo ebyo nina essanyu linnya okulangirira nti empaka z'amasaza 2024 nzitongoze. Ku mupiira akabonero akalaga nti empaka z'emipiira gy'amasaza zitongozeddwa. Katikkiro agenda kuta ab'amasaza amateeka n'omupiira. Tutandise n'essaza erigenda okusamba kangaawo ka n'omupiira.
Kaggo akwasiddwa amateeka n'omupiira. Basaba abaama Kayima wali ajje naye afune omupiira. Tese Kiboobo mujje mukiikirire essaza lyammwe. Yatugiserukwawo wa kochi Mu kiseera kino tugenda kuzzaako ebifaananyi nga tusoba baminisita batwegatteko wano eko akakiiko akateesiteesi awo tujja katono. abaami ab'amasaza tutandike okusembera. Nsaba omukungu Remi ajje nga bannaffe aba Airtel bwe bajja. Kamange BBS Telefina. Nirvana, please join. Nirvana Chiwede, team managers. Bannalulungi mukama wange bagenda okwongera ekirungo ekisembayo ky'ekitibwa kya Buganda ng'otuuse awali Ddamula. Sinzekaawo ezeebaza muzizi baffe Airtel the reason to margin Lascon Unite Pilsner Nirvana CBS FM. Tenesigenda tuli wano Bulange Mengo bano abaganya kuba nalungi ebyobulamuzi bw'akawuka Buganda 2024 okuva mu masaza 18 ga Buganda. Sembayo Sebo omukulu amanya Nyanze Katende Fred omumyuka wa Ssekiboobo owokubiri ow'essaza ly'e Kyaggwe nga tubadde wano mu nteekateeka ez'okutongoza emipiira egy'amasaza ga Buganda era ow'ekitiibwa Katikkiro atukubiriza okukuuma empisa emirundi 4 mu nnyingo 4: empisa mu bazannyi, empisa mu kuteekateeka kulamula ate era n'empisa mu buwagizi. Naffe tukkiriza ng'Ekyaggwe nti omulamwa gwatuwadde gwe tugenda okutambulirako n'okukolera awamu n'okukola n'amaanyi okusobola okulabika nti omwaka guno ekikopo ky'amasaza tukitwala era nga tukiwangula Ekyaggwe. Kyaggwe ekikopo kino yali ekiwanguddeko mukyayimiridde mutya mu mpaka zino? Mu mpaka zino tubadde tunawangula tetunafuna mukisa naye tukkiriza nti guno bwe mwaka gwaffe tugenda kuggulawo guno omwaka tulina okuwangula ekikopo. Tetulina kya kyonna kye tukoleera
naye tukolerera kuwangula kikopo omwaka guno 2024 ekikopo kirina kujja kyaggwe okukola emabega kwe twali tukozeeko okunene twakoma ku quarter final naye ku luno kyaggwe esimbudde era tuwera ti ekikopo kyaffe. Okay, kusajja wakawaka Sebo Kangawo amanya Sebo nze Ronald Mulondo omwami wa Ssaabasajja Kabaka amulamirako essaza Bulemeezi Kangawo. Twagala okwebaza ennyo Kamala byonna tukoledde omukolo ogw'okuggulawo empaka z'amasaza mu 2024. Tumwebaza nnyo olw'enteekateeka ennungi n'okulungamya kwatuwadde okutegeka ekikopo ekigenda okutambula nga kirungi nnyo kijjuddemu emirembe n'okuvuganya okwessanyu ate nga kulungi okw'omwaka guno. Bulemeezi enteekateeka zonna zimaze okukolebwa, ekisaawe kimaze okuyooyootebwa bulungi nnyo, ebyokwerinda bimaze okutegekebwa bulungi nnyo, n'abo abantu abagenda okukwanirizibwa abagenyi bonna, emiryango we banaayita okuyingira, we banaatuula, we banaasinzira okuwagira, n'abo abeetaaga okubaako ak'okunywa ak'enjawulo n'ak'okulya, ebifo byonna bimaze okutegekebwa bulungi. Enteekateeka zonna tulowooza nti zimaze okukolebwa okwaniriza Obuganda bwonna ku lw'omukaaga luno nga tuggulawo amasaza. Abalyanaka kyentusinga okubasaba twekeere ennyo okuwera ssaawa 3 nga ffenna tumaze okuyingira ekisaawe newankubadde ng'omupiira gujja kutandika ku ssaawa nga 9 ez'olweggulo naye tuyingire kubanga abasambi b'omupiira ku ssaawa bali 11 naye ffe tuli nkuyanja tuli bangi ffe tubawa amaanyi ffe tubawa obuwagizi ffe tubawa obuvumu banaasinziira okulwana ate okuddamu okuwangula ekikopo eky'omwaka 2024. Ekikopo kino eky'amasaza maka kiwangula emirundi emeka? Bulemeezi yakawangula ekikopo ky'amasaza emirundi 3 newankubadde nga Gomba yakawangula emirundi 5 awo essaza eriddako okuwangula emirundi emingi eriwangudde emirundi 3 era nga Bulemeezi y'omu ku masaza ago agenda ekikopo emirundi 3 n'olw'ensonga twagala okubuuka kati ate omutendera ogwo ogw'abawanguzi ab'okusatu tuyingira abawanguzi ab'okuna oba oli awo paka tunaagera ntumenyewo ne Gomba naye ekyo kyetagisa nneeteekateeka kyetagisa okukunga kyetagisa obuwagizi ate nga obuwagizi obwo busobola okukolebwa abantu ba Ssaabasajja Kabaka abali mu ssaza Bulemeezi n'abo abawagira byonna bikolebwa mu ssaza lyaffe ery'Obulemeezi. Okay, tuyanza Sebo Kangawo omusajja wa Kabaka Ronald Mulondo. The news team Bulange Mengo kulugwa lya kutogoza emipiira gy'amasaza gya mwaka 2024 agera kwere Bulemeezi ku lw'omukaaga. News Uganda tubadde mu Bulange Mengo mu kulongooza emipiira gy'amasaza mwaka 2024-2025.